twafunikidde nga twogedde Oluganda kyeki, ani ayinza tuwa definition yalwo okulutunnyonnyola nga bwe twalwogedde. Abaami mujja tusonyiwa, tujja bagattamu insha Allah. Temwabaddewo naye ate tetusobola kudda nnyo mabega. Ate bahajjati okwogera kususse kiki ekibatawaanyiza? Waliwo activities zemukola ate nga tetwazikkirizganyizaako. Ndaba waliwo atambula n'ekikaaya bateekamu ssente kiki? Sekaamiri kilasi erabika sintereevu. Asonda ensimbi muyimirize puroguramu eyo kuba tujja kulaba tukikwata inshallah ne bakoma muyimirize kuba kijja kutaataaganya abasomesa. Mutusonyiwe bannange, Allah bwalimu obulungi mu kyemuliko agende mu maaso inshallah. Bagashe twagambye nti omusiraamu omugezi omuzuukufu olwo nga twabadde mu bye twayogeddeko nga tugamba nti okuyunga Oluganda inda almuslimi alhaqi alwa'i hadi dinihi, okuyunga Oluganda eri omusiraamu yenna nga muzuukufu nuŋŋamya era nnambika y'eddiini yaffe y'obusiraamu. Naye okuyunga Oluganda lwe twayogeddeko, kino kikulu omuntu okukitegeera. Luganda lwe twayogeddeko, twayogedde ku Luganda olukonekitinga bitereevu n'omuntu binasabin, nga musaayi gwe gukola ki? Gwe gubagatta. Ne tugamba nti sawaun kana yarithuuna, kyekimu ab'eŋŋanda be twogerako babeere nga balimu abo abakusikira, au la yarithuuna, oba abatakola ki? Abatakusikira. Tuli wamu? Ne tukuwa ekyokulabirako nti mu bantu abatasikira basiraamu be bantu abatali basiraamu. Oluganda lwasobola okuba nga maamawo naye nga si muki? Nga si musiraamu. Takola ki? Ayinza okuba mugandawo gwe muzaalogana naye mu kitaawo oba mu nnyoko, naye nga si muki? Takusikira, naawe tomusikira, naye okakatibwako kuyunga wakati wo naye. Era ng'obutayunga wakati wo naye oba okukutula Oluganda wakati wo naye kyonoono mu byonoono ebinene omusiraamu byatasaana kwesembereza. Kye tuba twongerako olwaleero agamba nti okuyunga Oluganda la takunu bibadhri lmaali fahasib. Okuyunga Oluganda tekitegeeza kuba nti muwanyisiganya ssente. Kati tukuwa nkola. Tukuwa ki? Tukuwa ngeri gye bayungamu oluki? Oluganda. Oluganda baluyunga batya? Abantu abasinga balowooza nti okuyunga Oluganda kitegeeza kuba nti ojja n'owa muganda wo ki? Ssente. Oba ng'owooluganda lwo alina kukuwa ki? Ssente. Era nga bw'aba takuwadde ssente, ekyo tekiyita kuyunga ki? Kati baseeka bagamba nti okuyunga Oluganda tekitegeeza kuwa ssente kyokka, bal hiya a'ammu. Naye okuyunga Oluganda kintu kinene, kiri jeno, kigazi okusinga awo we tukola ki?
wetukirabira bal hiya a'ammu min dhalika wa awsa' kigazi okusinga okulowooza sente zokka. innaha takunu bibadhli almali lil'afat okuyunga oluganda kisobola okuba nga okikola mu ngeri ya kuwa sente mu baganda bo b'omanyi nti beetaavu. baganda bo b'omanyi nti baki beetaavu, olinamu ku sente naye muganda wo okimanyi nti abaana be tebannaddayo wa ku ssomero. osobola okuyunga wakati wo naye nga kumuwa sente za school fees kutwala baana be wa ku ssomero. asobola okuba nga okuyunga oluganda kwa kumuyambako okusasula landiroodi. okitegedde nti muganda wo oba mwannyoko akazigo mwasula bakola batya? bamubanja. n'omuyambako okubanga asasula akaki akazigo oba omuzigo mwasula. kiyinza kubanga kunoonya kyakulya. muganda wo mwannyoko okimanyi nti ekyokulya takola ki talina. ovunaanyizibwa okubeera ng'oyunga wakati wo naye kasita babeera nga min dhi qaraba betwogerako mu beetaavu nga beeba oluganda lwo ddala. naye tubeera eno mu mizikiti ne tulaba abasajja nga bawaayo sente mu mizikiti nga bamala obwetaavu bwe babagambye ku mizikiti abaami n'abakyala. naye nga bwoddayo osobola okusanga nga baganda be beetaavu tabakola ki tabayambako. lwaki? kiki ekireeta ekyo? lwaki abantu twanguyirwa nnyo okuyunga ab'ebweru n'okulongooseza ab'ewabweru ng'ab'eŋŋanda zaffe bajeera, ng'ab'eŋŋanda zaffe bakaaba, abaana ba mutoowo tebasoma, naye bakusanga oyinayo b'olabirira abalala. okuyunga oluganda kisobola okubeera nga kuwaayo sente eri abo b'oyinako oluganda mu musaayi gwammwe ng'obawa okumala ebyetaago byo. watakunu biziyarati allati tuwattidu awasira alqaraba. okuyunga oluganda kuno kusobola okubeera mu kulambuligana. kusobola okubeera mu kukola ki? mu kulambulagana. olina owooluganda gweriwe oli we waawa tugambe luddawa oli wejjinja. muganda we ye Habibu Semwogerere weebukasa bukulu. okuyunga oluganda kisobola kubeera nga kiri mu kulambulagana. owejjinja n'ojja olambula oweebukasa bukulu, oweebukasa bukulu n'ogenda wa ejjinja, naawe teekawo gy'obeera. lusobola okuba nga si lugendo oluwanvu bwe lutyo. abantu balina ab'eŋŋanda zaabwe nga ne gye babeera batambuzaawo bigere. nga batambuzaawo ki? bigere. tekikwetaagisa na transport. naye n'osanga omuntu ng'amala omwezi mulamba nga tagenze kulaba ku mwana wa nnyina bw'asula. omala otya omwezi mulamba nga tolabye ku muganda wo bw'asula Sheikh Abubakar? byewuunyisa. olwaleero osanga abasiraamu ng'alina muganda we naye nga ne gy'asula takola ki? tamanyiiyo. so nga ate okuyunga oluganda kubeera biziyarati, kubeera mu kulambulagana
omu n'asitukako okuva ewuwe n'agenda ewa muganda we n'agenda eryoyo gw'alinako oluganda. Ziyaara eyo oba okulambulagana okwo baseeka bagamba nti tuwattidu awasira alqaraba, okwo okulambuligana kwe kunyweza emisingi n'ebikolo by'oluganda. Mwe eŋŋanda zammwe muzinyweza naki? Abasiraamu ku mulembe guno eŋŋanda zaffe ebikolo n'emisingi gyazo tuzinyweza naki? Mumbuulireko bye munyweza nazo eŋŋanda zammwe. Ziyaara ono okulambulagana okuno ne bw'abeera nga si wa luganda lwo, subhanallah, kyabbeeyi. Mutume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam atubuulirako mu basajja omu ku baatukulembera omumirembe egyasooka ng'asangibwako mu bitundu egyatabeera gyatamanyikiddwako. فأرسل الله سبحانه في مدرجته ملكا، الله ناتما ملايكا مرugendo lwe namusisinkana ku kyalo gya Musanze. Kyava mubuuza nti aina turid, owange ow'oluganda olaga wa? Ebutalejja nga sikumanyiiyo, ejjinja nga sikumanyiiyo, olaga wa? Nga sikumanyi Buganda. Kampala onoonyaayo ki? Bakusanze kosita ekutadde weekutadde, ekujje busuulwe yiiri eri. Allah atuma malayika ejjira mu kifaananyi ky'omuntu emubuuza nti aina turid, onoonya ki eno, olaga wa? N'amugamba nti uridu akhi li fillah, eno nnoonyaayo muganda wange twayagalana ku lwa Allah. Malayika emubuuza nti hal laka ni'ma tarubbuha, hal laka ni'matun tarubbuha, ono gwazza okulambula, gwazza okunoonya, ayinayo ekintu kyonna kyakulabirirako? Olinayo faamu yeekuleese Butalejja? Olinayo edduuka lyerikuleese Kampala? Ono gwe basanze yagenza okulambula nga nti nedda, ghayra anni ahbabtuhu fillah, ekindeese lwakuba mwagala ku lwani? Malayika n'amugamba nti fa inni rasulullah, nze nno ndi mubaka Allah ntumye, ndi mubaka Allah ntumye, nzije nkuwa amawulire ag'essanyu ti naawe Allah akwagadde, naawe Allah akutadde mu baayagala nga bw'oyagala muganda w'oyo gw'ozza okulambula. Oyo ayogerwako mu hadithi eyo muganda we nga talina bw'amuyita mu musaayi, ate bw'abeera muganda ddala gwe muzaalwa naye, bw'abeera ssengaawo, bw'abeera kkojjaawo, bw'abeera jjajjaawo azaala nnyoko, bw'abeera jjajjaawo azaala kitaawo, bw'abeera gw'abedde mu b'eŋŋanda zo, kitegeeza nti empeera ekola ki? Empeera ekola etya? Egejja, esukkakaawo. Wano ofuna empeera nnyingi, kubanga bw'abanga gwogereza okulambula mu b'eŋŋanda zo basiraamu, ofuna empeera za kulambula mu siraamu. Allah subhanahu wa ta'ala n'akugattirako empeera ez'okuyunga oluganda. Abanga abaami abali wano, buli omu afeeyo, teeka mu birowoozo byo, teeka mu biseera byo, ekiseera mu biseera nga kyakulambulako bw'oyinako oluganda. Abakyala abali wano,
mu biseera byammwe mu mirimu gyammwe mu ebyo bye mulowoozaako muteekeemuuko okuyunga oluganda lwammwe nga muyunga emisingi gyalwo eminywevu nga n'emisingi eminywevu gikolebwa gizimbibwa na kulambulagana. Abaami mukkirize bakyala bammwe bagende balambule ku b'eŋŋanda zaabwe. Abasajja mukkirize bakyala bammwe bakole batya? Bagende balambule ku b'eŋŋanda zaabwe. Abakyala abali wano muyambeeko babba bammwe, muyambeeko abaami bammwe okuyunga eŋŋanda zaabwe. Muleke kufuuka kizibu bakazi mmwe okutula wakati w'abalo ne baganda be ne bannyina. Mutuuka ku ddaala eri babagobya waka. Mulina n'eŋŋombo nti nze nafumbirwa muganda wammwe saafumbirwa kika. Muganda waabwe gwe wafumbirwa wa mu bbanga, oyo gw'ogamba nti wafumbirwa muganda waabwe tewafumbirwa kika, yava ku muti n'agwa. Bahajati, abo babba bammwe bwe mwagala mwezze bakutule ab'eŋŋanda zaabwe, mubalemese n'okujja okubalambulako, baava ku miti ne bagwa. Bwe baba baazaalibwa tebalinayo be baazaalwa nabo. Lwaki ofuuka omuziziko? Lwaki ofuuka ejjiji? Lwaki ofuuka ekisenge ekyawula balo n'ab'eŋŋanda ze? Anasiru lqaraba, emisingi gy'oluganda, emisingi gy'eŋŋanda ze twogerako, tuwattad, ginywezebwa, gisimbibwa ne seminti omugumu, nga seminti omungi oyo wakulambulagana. Wakukola ki? Atayina ssente tambuza ku bigere ogenda oyunge wakati wo n'ab'eŋŋanda zo, kubanga kyekikubanjibwa. Okulambulagana kuno kwe twogerako, watuwathiq mashaija almahabba. Okulambulagana kuno kwe twagadde twogereko mu ngeri eyo, kwe kwongera omukwano n'okwagala wakati w'abooluganda. Olaba otya nga muganda wazze n'akulambulako? Osanyuka kyenkana ki? Osanyuka kyenkana ki? Va ku mulembe guno ogwewuunyisa, abantu basanga baganda baabwe mu bibuga ne babeekweka. Ne babeekweka, subhanallah. Nina omu ku bato bange mbandudde mulaba, tuba tulina gye tugenza okuziika mulengera. Bwandaba n'atunula ebbali ne yeekweka mu banne. Kyannuma kiiseeko emyaka naye paka ne leero nkyakimujjukiza. Weekweka otya mu ba strangers nga nze muganda wondabise? Ojjawo amaanyi, ogenda kusigala ng'oli munafu, towera, kubanga tomanyikiddwako babo, naddala mu ab'omu bibuga. Tuwathiq, okulambulagana kuno kwongera omukwano. Muganda wo bw'ajja n'akulambulako, subhanallah. Abakyala ebimu mubikola temumanyi. Omukyala omu abanyumiza baganda be ebikwatagana mu maka ge, nga buli lwafuna ekimu kyalenjinzeemu akubira baganda be, mumanyi omusajja akola kino, mumanyi omusajja akola kino, mumanyi omusajja yakoze kino. Ne mugamba nkubuulire mukyala gwe, togenda kufumba mu maka ago ng'oli wekka. Abasajja abali wano
mwogereko ne bakyala bammwe balemenga kuloopa buli kiseera kye babalabyeko nga bakiroopa ewaabwe. Ebimu ku biremesezza abakyala okufumba n'okunywerera mu bufumbo bwabwe kwe kuba nti ab'eŋŋanda zaabwe tebajja balambulako. Muleme kuziyiza baŋŋanda z'abakazi bammwe kujja. Omukazi baganda bwe bajjako ewuwo nga bafunamu akadde akaseka, nga bafunamu akadde akoogera ku byabwe eby'Oluganda n'ekika kyabwe nga yeerabira ennaku gy'alabira mu makaago. Awo mujja kutambulirawo omwezi. Mu abakyala ebbanga ly'omala ng'ogoba ab'eŋŋanda z'awakaawo obufumbo bujja kukaluubirira kubanga bagenda kutamwa balo babe nga tebakyasobola kujja kukulambulako kubanga omusajja baamukyawa, naye obufumbo bugenda kukaluubirira ng'eddyo lituddemu bwomu. Bye twogera tubyogera kubanga tubinako experience, tebabitugamba bugambi. Eddya likaluba nga toyinaayo wa Luganda. Muganda we yagenda okujja kugamba nti munnange nno omuceere enfumba gy'ogufumba eno yaggwako. Bawaffe leka mufumbira ebintu ebyaggwako, longoosaamuuko. Mu abasajja bakazi bammwe mugaana ab'eŋŋanda zaabwe okujja, naye gye bakoma okulemererwa okujja kyova olaba tebakyusaako ku nkola zaabwe. Muganda we yajja okujja amubuuse ng'enjogera ya leero amugambe nti kano kakole bwoti. Bino ebyokunnyika engoye mu sabbuuni ne jiiki byaggwako, zinnyike. Naye waliyo ka detergent akalala bw'oba ogenda okwanika yiwamwako. Omusajja tayambala lugoye luwunya sabbuuni. Mu abasajja abambala engoye ezikyawunya sabbuuni kubanga bakyala bammwe tebalina baŋŋanda bajja waabo. Nammwe abakyala abaloopaloopa babba bammwe mu baganda bammwe mukyali ku bintu ebikadde. Lwaki? Kubanga baganda bammwe abayina ebipya tebakola ki? Okulambuligana, kunyweza omukwano n'okwagala. Olaba otya nga muganda wo omukyalidde? Habibu, muganda wazze n'oga nti akakoko ako bakagobe, omwana wa nnyabaze. Awulira atya? Owulira otya nga gwe okyadde wa muganda wo bba n'aga nti mulamu azze enkoko mugigobe? Owulira otya Hajati? Omukwano gweyongera oba tegweyongera? Omukwano gweyongera kunywera oba gweyongera kusereba? Watamuddu fi tawaddi wa tarahumi. Okulamuligana kuno kwongera okwagalana, that friendship, n'okusaasiragana. Laba omukwano gw'olina n'okwagala kw'olina eri muganda we yakusalira akakoko. Toga nti Godi ne yeevaamu, Habibu ne yeevaamu n'ansalira enkoko. Totandika okumusaasira n'okumulumirwa. Habibu n'enkoko tandika ozigoba bwe tubanga tuzze. Obitegedde? Okuyunga Oluganda tebakubalira mu ssente zokka, wabula kusobola okubeera ne mu kulambulagana, kunyweza emisingi n'ebikolo by'Oluganda, kwongera omukwano n'okusaasiragana n'okubeera nga muyambagana. Kubanga buli lw'olambula munno otegeera obwetaavu bw'alina mu maka ge n'omuyambako, saate naawe osobola okumubuulira ebyetaago by'olina mugago naye n'akuyambako. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.